ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Kuchenda musanvu akaserisa satu fema mwafa Radio Simba empologoma enunje edeme nkubuzako gwachaji tumbude wale kubera mpozi ngate otugobera bulungi nyo kumikutu ejenja ulo abatufunia waledi kufema mwafa Facebook live tubagamba nti muli bakabinyo ate mpozi nabanafe abatufunira kumikutu nga Af Cloud ate mpozi na YouTube channels za fe Radio Simba TV Boka TV ne Kakalam Times tubagamba nti mwe bale kubera mpozi ngate mutufollowinga bulungi nyo abali online tubagamba nti muli bakabinyo abali mu Bulaya eyo tubagamba nti ensonga za kabinyo mwe bale kubera mpozi ngate mutuwuliriza Francis Bagalo gambo tya we katoke Kastek no gambo tya ate Sonko ne team good talent muli mutya Mnasho gambo tya Rahman namu yabankubuzako ate mpozi promoter Juma nawe nkwagala nyo ne Ron Case ate mpozi ne Shafel UG Zafi Case mugamba mutya abantu banji bonna bagitumbudde bulungi nyo nenga kyobo manyanti mwenda tubagala nyo mwe bale kubera nga mutu following Flower Semper ogambo tya Gats MC Caxton Images ate mpozi ne Honorable Tebandeke mbagala nyo kale wetwogerera esawa eno yenyini Anko Kakalamu abala ayingirawo era nga mpozi abaana abalina olusuutirizo Justice welcome Anko Tusanyusa kulaba Anko Kakalamu nango kubasanga banywanyi Era deba baby. Letuwe baby. Mwongede. Ndio batwa. Mintu batwa. Nawe Anko Kaka. Kona. Mintu mutabigire mundu bintu mulinga balina empalana yachi. Empalana yachi kupaliwa. Mwetemuwana ku muntu ono ngeri abazungu. Letuwe. Kantu kafe bakaje kale shoka nawe Anko Kakalamu tolwa wolutuwe kale nyongere kubuzako eraje sokwate ngo tumudde kuchena musamba kasirisa satu pemo mwefe Radio Simba empologoma enunje yedembe bagana bapatu ya kuchena mubira kasirisa musa kona abanyonya otufunia ku www.radiosimba.ug nyongere kubuzako sakono kwaniriza kona je sokwate nga otuwuliriza tulina Wolokoso tulina embozi tulina ensonga nyingi zetukena kwatenga tukwata kona ko lwalero ensonga yakadeke kanzo kubatenga katutema yakale akubuuza ko kwandiza ko nate nze Kakalamu de answer pita answer wo mulembe guno wanono wetudda akadeke kanzo kubatenga katusalako naye wakuru ddala era akina buli muyimbi akina njagala kufuuka ko mukulembeze nange oba kukuchikirya koko kubayimbi mu gwanga ano wakuru era uliriza okuba wakukwatira ko ddala wakati mu wiki eno nafunye ku baruwa ngentegeza ko nga president wa kibina cha Uganda Music Association kiyite Wuma bwetwalayiza mu Mei wa nakuzo mwezi 3 mwezi wa 2019 ku National Theatre amanyidwanga Sophie Gombia wale kulide era manchi asumulule ebaluwa eno manye ensonga ki oba eryawe muletedde okubatenga omunywanyi ono alekulira ekibina kino kwe kufuna esimu endala ngeva omunywanyi amanyidwanga Justin Buzz nategeza nga tulina olukungana lw'abanna mawulire olukutotwanjulira ensonga yonna bweri nga bwebadde era nga bwe yatuuse okubatenga omunywanyi ono Sophie Gombia alekulira somyeko ku resignation letter yange mbadde nkusaba ogisome kubanga nagambye I wish to stay in office for the next 1 month nga bwe tutereeza ebipapula however ku ssaawa zino nja kugamba nti vice president wange yasinga okutwala ebintu ebyo mu maaso yasinga okukwasagana kati everything is being handed over to him yes kale Kakalamu singa okwata olupapula olwo n'olusoma n'obulira abantu bange okay mu bufunzo obuuza achievements challenges okay one nebaza nnyo Mukama nti Kakalamu tubadde mukwano gwaffe bwe ngamba munnamawulire bali bannamawulire tubadde bakwano b'abayimbi before UMA naye nebaza Mukama Katonda nti enkolagana ekutte nnyo tutole kati tuli ba Luganda saawa zino tutula ku tenzeemu ne tuteesa ne twogera ebituzemba kyo kimu kyakubiri nebaza nnyo Mukama Katonda nti tusobodde okutula enjogere ezibadde wakati w'abayimbi b'e Kampala kuba bibadde batwalibwa ng'abayimbi mu Uganda ne abayimbi abali up country fenna kati tulina eddoboozi limu
ffenna tuseesa ekimu ng'abayimbi b'Uganda yadde nga mulimu some small challenges naye era Mukama nsaba bwe tutambula tujja zimalayo. Rome was not built in a day, zijja kuggwayo. Ekyokusatu nti neebaza Mukama Katonda tusobodde okulobinga gavumenti nti twafunayo government intervention mu UPRS. Most of the members baali tebali okay mu UPRS which comes at now kituuka. Olaba gavumenti nti etandise otufaako okutumanya nti naffe gye tuli tupadde ab'omugaso yaddengetyo. Bobby yasinza okituleetera nti ne bamanya nti omuyimbi gy'ali omuyimbi w'amaanyi, omuyimbi asobola okufuuka kyonna ky'asobola okukola. Nkuwa credit Mukama wange Bobby Wine. Yes, n'ebirala challenges ensiza okufunamu mu kino nti we've had a lot of political interventions muffe. Politics atwawuddeyawudde nnyo naye nsaba Mukama nti kijja kuggwa nakyo as far as you can mu politics outside the house. That is the reason why ngambye sigenda kuyinza politics mu nyumba. Already ennyumba gye tulongoosezza gye tufuuyidde akawo akalungi ate muyingizeemu. That is the main reason as to why I'm saying Sophie the bad. Now, challenges n'okuwonyeeko lina challenge endala onoosonyi ogikukola neyanziza challenge eriwo yava ku trade gye baatugamba bwebakutikka okujja mu trade kubanga temwali mugendo lambula okuva olwo Sophie tewaddamu kufuna mirembe mu kibiina mbuba nti kale bankomyawo ekiro mbadde nkusaba ombuuze kyali kitya kikunnyonnyole nga bwe kyali. Yes, challenges zibaawo ziba nnene. Track mwe twagenda a lot happened naye nga si kituufu nti bantikane bankomyawo. Two, from day one nagamba nti sijja kubeera any political party, sijja kubeera mu makati era nekusimbawo nesimbyewo an independent candidate. Nti naye kati mulimu abantu saagala bayita nnyo bannakigwanyizo oba bwe bali nonyengezako okunoonya erinnya eriri kam nensobola obagamba bafuna obutakkaanya maybe bantya nti nsobola obbawalako ekifo kyabwe like bwe crossinga nemisinkana president nsobola obbateerawo ettaffaali ne balema okutuuka gye batuuka wabula nti baddamu nakibagambira nti baddamu kati nti nze Sophie saagala kusabiriza. Sophie njagala kukola ekyantwala mu trek kwali kulobingira bayimbi which I did. Ne achievements naziraba kubanga twafunako Jeno na Reiso natusasula rent myezi 10. That was mu trek ekyo kye nafunayo. Mu trek saagenda wa president kumusabiriza nga bwe kiri. I am not a beggar. Saagala muyimbi yenna abeere beggar. Njagala omuyimbi yenna abeere muyimbi eyeekolerera so si omuyimbi omusabirizi. Abwe tugenda okukoma ekitiibwa kyaffe. Batusobola mu kibiina kino kyennyini mubaddemu manyi era ensi betwalanga abasabirizi mwabagobye tutunuulira big eye badde ajjaakaaga ate nga yetwejala ali ku kakiiko. Tetulina buyinza bumugoba wabula tulina obuyinza obumutuuza wansi netumugamba come on brother come down, this is the way it should be wabula sengeri gyekikolamu. Tu mbadde nsaba nnyo bannamawulire mikwano gyaffe baganda baffe muleme kutunuulira abayimbi abamu botasobola nakubala ng'otezza olubato akalamu bw'otandika okubala bwe boyita abasabirizi si be bakola industry kale be bayita abasabirizi tebawuza na ngalo ttaano bwe tuba tutandise babalira ku ngalo naye ensi beetunuulidde okujajinga omuyimbi. Yes, njagamba nti bali selfish kuba bapaintinze erinnya ebbi ku bayimbi nja kubasaba bakitereeze wena bwe boogerako kitegede gwe bagamba bati akalama ajja kumala abakumenyera empola mpola mbasaba tugezeko okuprotectinga ekitiibwa ky'omuyimbi wonna we tulaga. Musicians are not beggars. Ono ye Wolokoso. Amangu ddala nga Sophie Gombya yakatutegeezaako ensonga emujja mu kibiina kino ate nga kinajjukirwa nti ono si yasoose mu bakulembeze b'abayimbi bano okuba ate ng'alekulira mu ngeri etategere kuba mu ngeri bweti kinajjukirwa nti ne Julius Kyaze owa Song 7 naye yakikola kale nno Sophie Gombya y'omu kwasooze okuba ate ng'alekulira ng'ekisanja kye tekiraba kuba ate nga kiggwako mu addidde mu bigere nga ye Waikibenda Bakiro lyalekulira yawaga ndi ku luno nti tutte naye kaavuge kaawulire Nabawuliza tulina okuregisinga Waikibenda rwose tenda mugamba kibanyamu sebo ndowooza ndiwaddemba okuyita president ajjudde ow'ekibiina kya Uganda Music Association muganda wange kyobadde oyagala bulijjo oba kyaguddewo bugu aguddewo bugu naye nga n'obukulembeze era buba wa Katonda tonze Katonda kyawampadde bumulumulu ki obubaddewo wakati wo ne nga gwe vice president saako ne president Sophie Gombya tewali buzibu wonna just ayi lotoli ebirala agala kubeera politician era
Kyali sawa yo. Kuba kusembedde kitwali milioni. Tuwadde mu meeting leero Waikibenda. Tulabiseeko nga vice president ate president alindiridde okulayira saawa yonna. Kiki ekibaddewo? Mbadde n'omulwadde mbadde nsambe. Mbadde nsambe nyizeyo. Era n'akaddange wakati ebyo binyemezeza n'ennyamba bakimanyi. Okusinziira kufa abamu ku babadde mu meeting naddala badde boogerako n'abali ku kakiiko omuli King Michael omuli n'abalala bangi abadde mu meeting eno ba Justin Buzz bategezezaako ng'omunywanyi wa Waikibenda wagenda okwolekera ebikonge by'ekika ekyawaggulu ennyo era abantu banye bagenda ovaayo nga boogera ku bukulembeze bwe bakira bava akakiŋŋama bwe bati nenfuna omunywanyi ng'atandikirawo. Obukulembeze bwa Waikibenda alina okumanya nti kati avudde mubiri omanyi bw'oba vice president ate si bw'oba nga oli president acting president nga bw'ali kati abeere serious alina okuba serious kubanga abantu baafuga oba bakulembera naffe tetutudde okitegeera tulina okulaba nga music industry tetugisuula mu nnyanga wabula ng'etambula bulungi so Waikibenda alina okusika socks ategeere ngu entebe gy'atuddemu waliwo abantu abagenda omulaba obubi waliwo abantu abagenda okumulaba obulungi waliwo abantu abagenda okumucriticizinga waliwo abantu abagenda okuba nti Waikibenda bantu bangi nnyo nange kenyini bola bayogera namusooka music industry bantu bangi nnyo bagamba Waikibenda yakatandika okuyimba ajja ku ntebe yawo n'abanga yakulira abayimbi so abeere ng'amanyi challenges zigenda kweyongera ate abeere ng'amanyi nti obuvunaanyizibwa kati bweyongedde tugenda mubanja ebintu nga bingi ngafe abali kakiiko nga twagala abituukirize so alina okuba serious bw'ate abe serious entebe ajja givaako tukiteeka omuntu ali serious. Ebikonge omukulu King Michael byayogerako era yadenga agamba nti katika bisimbule n'abala batandikirawo mu bana abala bazzeko okwogera ku bukulembeze bw'omunywanyi ono ye Kaye Wisdom omunywanyi ono naye atawanyiza nnyo ekibiina kino ebbanga lyonna ne mu bukulembeze bwona atuuse. Mutowabbala mwachawo oliawo kwechawa ni mutowabbalamu oli mutowabbala mwachawo oliawo oseke ankubidde simu ali mu kwogera mugayogera wonomala kusimu yange balamu wekukubiridde nga gwoli naye ayogera mugayogera womala uve kusimu yange tukole ebirala oba oyagala genda mukoti maama nze mutamanyira kumanya osoti abagamba nti yalepulidde naye mutemumanyi lwaki yalepulidde mumbiraba bulabi mulaba bapromota bazze simanyi babawe ssente baagala kugira baana babeerawo bo bafe bwabo kitegeera kyekugamba kati kiki ekyabaddewo banneekoziwa olukozi mulumba nti ndi mukulinnya wamugu. Okay, Kaye, ekifo era n'olunaku we mwali mulonda obukulembeze wa Sofina aliwo. Okuva obukulembeze buno we bwalondebwa mubadde mujjanga mwekuba mu ngeri emu eb'endala. Simanyi kiki kiganye kibiina kino kutereera. Ekyabaddewo Sophie okulekulira va ku ebyo ebyobwa kansala ebyakwekwasa. Sophie yalekulidde lwa nsonga bamafiya balemeseza industry eno okutambula. Bali mkuba buli omu bamanyi nti campaign zizza wagenda kubawo ssente balina okuba Brian White agweri wadde simu yitale balina okuba Sophia aveewo baleetewo papeti waabwe kiriwo osegedde kyekugamba kati gwoba olaba Waikibenda kikyasobola okukola ku bamafia bajja mukuba empisa lwadde bbunga Waikibenda papeti gwe batugamba yowuuyo bala mu promoter mwe muli bayimbi ayinirira muwa ekyo sikimanyiiko ekyo sikiwulira kuguliranga Wisdom kati ekibuuza wanzi sikimanyiiko kati batugamba mu batadde mu olw'okuba campaign zazze basaze bakuba oli omukyala bamuteeke ebbali mu olw'okuba yagala osalawo ekibiina kyagwamu ne baleeta gwe bakutuuzeyo balyoke bakozesa amanyanga gonna olwedde ogenda n'amanyanga ago ne bagamba tulina okwogera okukakasa oba newizindazinagesa kitaayogera kuba nsibimanyiiko bwonna obukwakkulizo obuliwo obuli wakati wanisoti bwayogereddwa dda nti ati nate nyirangiridde atalumye omuntu omubuuliza nga talumye wakagenda kansala oba agala kwesimba kansala ensonga yeeyo gwe weebuuze lwaki buli mukulembeze ow'amaanyi ajja mu wuma alekulira kyazze baamukanga n'abalamu obulango bw'alina okuva mu kampuni ez'amaanyi ne bamukanga tugenda kukujjako n'abalamu bizinensi ye n'omukyala we ali e Bulaaya n'alaba nti nno ensi egenda mukkundirira n'agisulawo tawulo nga bamukanze bamafiya baani abamukanga Sophia zze atengena bakuwa Sophia zze yesu abadde n'ebizibu Sophia nze kimunenyako kimu wuma abayimbi b'e Uganda mulimu abayimbi nga bakabako baani bonna bwe bati bapalaso isati n'abalinga abo n'abeerayo abayimbi ba movement kati bw'obeera n'abaana
ng'abaana abo boolina abali mu nnyumba ewaka ng'abaana abo baana ba mukyala wa Peter agaana ago gatera okusiita gayiika eminyira bafuka mu sowaani kati Sophie yalemerera okukwata bano abaana abafuka mu sowaani abayimbi ba movement kubanga beetaaga kubibiita kati politics yamulema nze mbadde njogera naye naŋŋamba nti ekimulekulisiza ekibiina okusinziira ku ssemateeka gye mulina mu kibiina kya UMA kigamba nti olina emirimu emirala gy'ogenda okwasaganya olekako emirimu emirala n'okwasaganya mukyala muganda ekyo kyalina okugamba akusanyusa ne bannayuganda bakitegeere ekyokubiri bw'oli olabyeyo pulezidenti n'ova ku bapulezidenti n'ogenda ku bakansala bw'ekyalo bakuwa $20 sitting allowance $5 bw'okiraba bw'oba okigatta mugongo kijja bamafiya bamukubye lwa nsonga pulezidenti Museveni ku kampeni we ziba zijja aba ne bajeti y'abayimbi kaakati bano bamafiya baagala kusigala nga balaga tinno mu Uganda wano tetulina bukulembeze bw'abayimbi kakati oleeta pulezidenti nti ye Sophie kati pulezidenti Museveni agamba ye balina pulezidenti waabwe gwe mbandiringa naye bamafiya tebakyagala kati ani abakuba muganda wange nze bbala mwankubidde naŋŋamba namugambye nti nno mulogo ne mugamba nti nno Abitex munno mugatta almost eggwanga yagamba yamuleeta buloga nkuba ekitegeera kakati n'otukyegana nze tolaga ku mama wange gwala mulokole tosobola kuloga kakati nange tosobola kuloga ekintu kiri nti lwaki kwe tikwe mawogane yeesimbye buli obaagala okwogera ne pulezidenti Museveni kwe mawogane lwaki tokkiriza tinno bannange waliyo abakulemberawo oba oyagala abakulembeze ba gospel oleeta bapulezidenti lanenge yayogera aba gospel babuzidomu abasajjula oleeta Sophie okay leero waliwo White Benda n'abalinga abo naye lwaki lwansonga nze kyemunenyako okuba diiruze nze siziyingiramu kyennenya Balamu ne banne kintu kimu era Balamu ompulira nze sikwinako obuzibu oba oyagala kumpawabira no problem gundi katendeero ya wange nze kyekugamba kiri kimu bwetugenda ekape tubanga okwogera ng'abakulembeze nga muvuddayo kakati kukolere ki kukolere ki mubuziza omusajja ye yatugamba wano omwe mwatwala omusajja w'eri simanyi ono musajja lyabende n'agamba omusajja ati monkola studio eya studio tinna abayimbi tebaagala oba obamaze temuleeta n'omugumule Dr. Tinti omukolera studio ya audio muba bamaze ebizibu by'abayimbi negwe kakalamu ebyo ebizibu by'abayimbi ebiri mu Uganda wetwatwala Geoffrey Lutagenda omubuuze ne bamugamba omuwa $3 agasajja agaddayo ne gagamba nedda kakati tukole tutya Geoffrey tasobola kuyogerako kuba abasajja muganda nnyo nze bannumbe wangi bannumbe n'obumundu bwabwe bepanka nabo bikanda mulamba bajja n'obumundu tujja kwerika bambalala kulidde Kampala kakati bajje abaana batyo bagambako gundi Balamu yakute gundi Sophie namugamba bba mu kibiina aleete White Benda yakute babaana bakulinda bakwate boogera bwe mugenda oyo White Benda ne Sophie yaliyo nga tuli mu set house omusajja n'akitegeera tumwanjula n'abakulembeze bwe twaddayo fe abaddayo abatera okuddayo kabagambye nti ate waliwo abajja wano ne bakugamba kati tukole tutya bali batyo byogera my brother with all this government kati mulete mitwe mujja kunsanga gye mbeera kati esimu nje bakukubidde yekutiisiza okwogera bino byonna nodde omusajja akubye yeetangisiza bwogera nga amaze nalukanaama wo simanyi inaabennekairya bunduuyanga ngambangako nze tosijjako okugamba nti twala President Museveni amasanga nesanga kyansanga my brother oba oyagala kumanya I lost my dad because of that guy I lost my dad genda ekijja olabe tondamo kukula amasimu ganyira oba abayimbi nze nkugambye sijja kikkiriza bamafiya mbakooye kubanga ndi bukulembeze wa art industry okitegeera tula ku minisitule yakyenda kakati mubuzaabuza abaana kakukubira simu oba gwe mulogo oba sitori mulogo nze tebikwatako genda mu mmere zo nabyumano n'abalala bwe bati abakufaanana olina ekirala ky'obuuza nze nkutadde kankusabire kuba lunoloota tetujja sukkawo waliino kubanga wisdom Choka, you guys, get serious. Akati orambulo kasawe.